Yasin Kawuuma bamukubira essasi mu motoka ya Bobi Wine nga atudde mu muto gwe gumu bodyguard wa Bujingo mwe bamukubidde. Bobi Wine n'agamba nti oyo driver wange. Noonyeza ku internet kuno n'entakula. Yasin Kawuuma talinaako kifaananyi kyonna ng'alina Bobi Wine. Bobi Wine tuze tumulaba nga yeekubya ne basobi ababbi, embwa, n'abalala bonna. Naye wadde group photo yabula. Nga wadde Yasin Kawuuma ali ne group. Oba abo bonna banobiyaniri, baani bonna bakinywanyi ba Bobi Wine. Tebayinza kukulaga kifaananyi na driver waabwe. Njagala tuddeyo okuba naye tugende mpola. Osobola okuvuga star, celebrity. N'obulwa wadde mu video clip ezijja zikwatibwa alawundi ye n'obulamu. Wadde bifaananyi byonna. Yasin Kawuuma ayinza okuba nga yali planned atule mu motoka obanga bamutuuzaamu ne bamunoonyezaako sympathy. Gatta bulungi kuba nammwe abamanyi history wa Bobi Wine. Yasin Kawuuma tabeerangako driver we. Driver wa Bobi Wine mumumanyi bulungi. Chovola batachikwewunyisa nnyo oli kuvaayo mu ngatto ya kilo 8 n'akugamba nti bamenye ebigere. N'akugamba nti ono gwe bassa abadde driver wange naye nga takulaga mpapula kwa musasulira. N'agamba nti banjijeemu ensigo naye nga takuwa medical report n'atakubuulira gye biggwera. Yasin Kawuuma alabika yali ku mutego. Njagala abanuupu mumpeeyo ekifaananyi kimu oba group photo munjawuliremu nti ono Yasin Kawuuma oba video yino Bobi Wine yali wano oba ekifaananyi kikino nga Yasin Kawuuma Bobi Wine gwayita driver we ali naye. Yasin Kawuuma yali mu setting era newe baamukubira. Mwesiriwaza mbalabye mwesiriwaliza ku muntu nga bwe mwesiriwaliza ku Bujingo. Bujingo there is evidence nti gwe bassa abadde munywanyiwe naye mwesiba ku mulambo omusetinge gwe mwasetinga into target nga manduso yammwe yakunoonya sympathy. Mbadde nsaba tugende mpola cause fe bulijjo tusympathizinga nammwe naye nga tukimanyi bulungi nti n'abatagetinga bebo ababategetinga bebo be mutambula nabo kuba noonyezaako sympathy. Naye bwe muba mugoyinga through pain tusirika ne tubasabira. Naye bwe muba mutandise okujjajjatta ku Pastor Bujingo amazima ga Katonda ntegedde nti bulijjo mulina amagezi mu mitwe n'agakola analysis naye ku sayidi y'omufere wammwe temukolayo analysis. Kugambye mpaayo ekifaananyi kimu na mwami Kyagulanyi ali ne Yasin Kawuuma oba group photo oba mikwano gye gyonna gy'omanyi kijja kityo omuntu eyali tamanyiddwa muntu yenna kubba okufa. Sigambye nti lwaki bamanyi tebaafa naye neebuuza bwebuuza lwaki Yasin Kawuuma eyali omupya mu bbo ye yafa. Era omuntu eyakabajoyininga afuna atya kiseese y'emmotoka yo. Badde saagala kugenda into details kuba nnyinza okutakula ebya security ne lowooza amu n'amagezi cause abanuupu muli bangi. Gwe kwata ekifaananyi kya Yasin Kawuuma teeka wali ng'ali ne Bobi Wine oba nobiyaniri oba group nti kino kale kyamukwata by mistake kuba teri aliwa Bobi Wine gwe tutamanyi ne kapa ye tugimanyi n'embwa gye baakamuwa tugimanyi n'ekisenge mwasula akola video nga gyali n'asikaali we tumumanyi. Otugamba otya nti Yasin Kawuuma yamuvugira ebbanga driver wange afudde talina kifaananyi naye. Mukyabeera nnyo target nze mbamanyi bantu bakyabanoonyezaako nnyo sympathy. Yasin Kawuuma mwamusetinga ekyo mbabuulidde lwakuba nti intelligence ya wano njabayaba tebanoonyereza kimala ne gwoyita driver wo tuwe record ze mukomusasulira ziruwa. Bobi Wine ayinza okuzikuwa tuweeyo ekifaananyi wadde kyamukwata by mistake ng'ali naawe
Bana Uganda tebebuuze emitwe emikalu ne babuukira babadde bakubye Bobi Wine bujingo gwe defending kwataka ye abadde bodyguard we oba omukadde we kanisa. There is videos and photos before nga ali naye. Kanjije mu party 2 paka lwe munaakoma okweyingiza mu bye mutamanyi tugenda kubasumulula mpola namboze tukukeera buli lwa Mande okujjukiza by'oyina okukolera bannamukono paka lwona alekera okwewunziza mu bitakwatako.